Dana Nabatanzi avudde mu mbeera era bw'atyo n'atabukira Zahara Toto ne One Lord Case banono nga bakozi ku NBS ensonga emujje mu mbeera yino njikuleetedde era n'olutalo we lwatandikidde lwonna ndukuleetedde just video nkusabye jimpereka like ate era nkusabye subscribinga ku channel no mbu batonda bakubeera nga ate osubscribinga competitive Viki nsinzira ku Wonderboy Eugene Viki exclusive tuli proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Raga Road genda bakujjanjabisa eddagala eri obutonde so nga ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa singo ino bizibu ebyenjawulo genda kulombera edduwa ensonga zitambule bulungi video bomazo jimperaka like munange ntandikiddewo omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi era ngono TV personality era nga muzanyina wa bina Uganda avuddewo bwatyo nabeera nga akangula ku ddoboozi eri abo aba TV presenters abatususse okumumanyira n'okuyingirira obulamu bwe ekisusse ndowooza Diana Nabatanzi guno gwe mulundi gwe ogusoose okuvaayo n'akozesa ku ddoboozi ekayufumuko oba eddoboozi ekambweko naddala eri abo abakozesezza ennyo obubi erinnya lye sinakindi n'okulyogerako ebibi ebikyasinze obuzibu bwavudde ludda wanga sinnabakuteerako katambi kano omukozi wa NBS bali abakozi babiri One Lord Case n'omukulu amanyiddwa nga Zahara Toto era nga bano bakola program emanyiddwa nga Uncut akusanyuka TV ne ku NBS TV ngenda batwala mpola embozi mumanyije bigenda okugwera then nkuwa katambi kano so basinzira omukyalo nasinzira ku story oba ku bigambo ebizze bimwogerwako okumalamba omwaka mulamba nga byogerwa abakozi ba TV bana ababiri Zahara Toto ne Case era Dana Nabatanzi agamba nti omukyala ono engeri gyasussemu okumumanyira ate ku mulundi guno yakisussizza atya gye buvuddeko nnaku 2 emabega Zahara Toto yavaayo n'akola posti n'agamba Mr. Lee mukwano gw'ennyo kati Mr. Lee ayingidde mu nsonga zino lwa nsonga nti atamanyi Mr. Lee kasooke mu kutangazeemu ye mwami ono ayimba mu kibiina kye bayita B2C Entertainment era nga yayimba mu ddoboozi ettono erifaananamu ery'omugenzi Moses Radio ndoza nkunnyonnyodde bulungi so mabegaka waliwo amawulire agatandika ne gasaasaana nti Mr. Lee agenda kukyala mu ba Diana Nabatanzi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno bakifuula official oba babeere abafumbo kati ndowooza otegedde kaakati Zahara Toto yavuddeyo bwatyo n'agamba nti ye Mr. Lee mukwano gw'ennyo era ne ba B2C boys bonna bakwano be wabula tebannaba kuvaayo kumutegeeza ku nsonga eno ey'okuba nti bagenda ng'ennaku z'omwezi 27 bayanjule Diana bakyale mba Diana Nabatanzi era Mr. Lee amutongoze ng'omukyala we Zahara Toto awo wennyini we yasinzidde n'ayongerako ebigambo ebigamba omukyala ono Diana Nabatanzi mukadde nnyo oba mukulu nnyo okubanga afumbirwa oba okwagala omuvubuka ono amanyiddwa nga Mr. Lee okuva mu B2C era Zahara Toto n'ayongerako n'agamba nti kekubeere okukwanako obukwanyi oba okuganzaako obuganza ku Diana Nabatanzi nga Mr. Lee akikola era still kibeera kirabika bubi lwa nsonga nti Mr. Lee aba kabakaana kato nnyo okwerijja ku mukazi omukulu ddala oba omukadde nga Diana Nabatanzi ndowooza otegeera struggle oba olutalo lwo gye luvudde omulenzi ayogerwako yoyo gwolaba mu bifaananyi gwe bayita Mr. Lee era bayimba basatu be ba B2C soldiers oba B2C Entertainment balimu basatu kati omuvubuka oyo yagambibwa okuba nti agenda kwanjula Diana Nabatanzi ng'ennaku z'omwezi 27 then omukyala Zahara Toto agamba nti mukwano nnyo wono Mr. Lee era nga ne advise Zahara Toto jawa Mr. Lee oba omulenzi ono oba omuvubuka ono oba omuyimbi ono Mr. Lee nti tateekeddwa
kwagala mukadde. Diana Nabatanzi mukadde. Omukyala ayogerwako Zahara Toto bw'oba tomumanyi yoyo gw'olaba mu bifaananyi. Era ng'ono omukozi nkugambye akola ku NBS ne Sanyuka TV programu esinga okubeera nga emanyikiddwa gye bayita Uncut. Nanyumizanga gwe. So, Diana Nabatanzi tatera kuvaayo kwogera bimunyiga. N'ebimunyiga byogerako kitono mu ddoboozi ly'ekkakkamu. But this time around, yayogeredde waggulu ng'alaga munyiivu nnyo ng'agamba nti Zahara Toto ne banne nga Keys bamubaddeko omwaka mulamba. Omwaka mulamba gujja gutya nti oba ojjukira ebiseera Diana Nabatanzi bye ya breaking gram up n'omukulu Lwasa Masakasti Tycoon oba ojjukira bulungi. Kakati okuva ku olwo Diana Nabatanzi abadde nga tafunangako mirembe okuva ku ba TV presenters bano abameka ababiri era agamba emirimu egibeewanisa gigenda kutuuka ekiseera giggwewo kozi si be bakozi abasoose okukola ku televisions zino nga abakabi. Era ye agamba ku BBS kwali program gyakola kiri kitya aliwo nga mukozi bukozi kubanga essaawa yonna bakama be kyangu kyakumurepressinga omuntu omulala owakabi okukira ku ye oba ne baleeta atalina wakabi wabula ne bamuzimba n'aba wakabi okusinga ye emirundi gy'abalowooza nti wakabi. Are we together ba queens ne ba kings? So kankutereka akatambi ka Diana Nabatanzi tewerabira ku subscribinga ku likinga ku sharinga no commentinga bibino. Abono simanyi wawe ngenda buteeka we bulaga naye kibi nnyo okuba nti media tugifudde ekintu ekira tugifudde y'okulwana entalo. Kiruma nnyo okuba nti abantu abasinga baddidde media oli presenter n'abeera ku TV olowooza ya jjajjaawe natandika ovuma presenter omulala. TV namba TV nga nene namba gagadde nebeera gyebadde netandika okulwanyisa omuntu omu ne weebuuza TV yeyina problem ku muntu abakozi baayo be balina obuzibu ku muntu waliwo kye sitegeera. TV yeyina obuzibu ku muntu abakozi be balina obuzibu ku muntu TV namba neyeegatta yonna erwanyisa omuntu omu sikitegeera. Kibuzaabuza aba yabakola ki mukyogere ensi ekitegeere mukyogere ensi emanye kubanga entalo ze muli mu kulwana zisusse entegeera y'abantu. Entalo ze mulwana zaaki yabattira bammwe yabakolera ki ne mu creating amawulire ne mugeesaasaanyiza ne mugejjirawo ne mwewa ansa ne muzeddamu ne mwebuuza ebibuuzo buli kimu ne mukikola. Kati omuntu tabaliiko mwaka mulamba tuyingidde omulala mukyali ku kintu kyekimu. You're fighting one person as a TV station. Kiswaza ekyebuuzibwa mu abalwanira gye mulwanira mulwanyisa TV omulala gy'akolera oba mulwanyisa muntu mwogere ensi etegeere. Kiswaza but kibi nnyo nti essaawa eno TV ze tuyimirirako essaawa eno wano wendi Nabatanzi lugenda kukya ku makya ng'ate emyaka ebiri okuva kati wayimiriddewo omulala. Kitegeeza emirimu si gyaffe abatukozesa bukozesa tukolera zi TV station n'essi zaffe tuba tulina okwerekeramu ak'obuntu. Program kiri kitya mwe tukyali Diana Nabatanzi ge mannya agange.